Weewaawo ku MR life oba ku Meeting Club Bongo life kwe tuli nate twebaza Mukama olw'ekisa kyazaatulaga omukwano ogwo gutaliiko kkomo gwazze afujjirira ebigere byaffe emitima gyaffe n'ebibatu byaffe ffe baani ebiseera ebisinga Katonda akoleramu abo abanyoomebwa n'abafulira ddala ekyomuwendo yensonga waaki teyakolera mu Goliyasi yakolera mu David buli mulembe kubako ba David baago ne ba Goliyasi baagwo zeno nzikiriza nti ba Goliyasi baffe omulembe guno byebyo ebizibu ebitwaŋŋaŋa era ebitukuba entakera otujja ku lugendo olutuze eri Mukama waffe ebiruma bingi endwadde n'ebirala naye nga tuyita mu kujjula ogwo omwoyo gwajjuzibwa omutima gwa David nze nsuubira nti Goliyasi waffe tuli mu megga sinze kulaba Charity Foundation n'abagenyi baffe bano abava ku AGAPE kyemmanyi kigambo kya Greek ekitegeeza omukwano ogwo ogutaliiko kkomo omukwano gwajjula sacrifices omukwano ogendera ddala deep ebuziba mu buweereza buno church ezibadde ebiseera ebisinga kugamba tezibujjaamu nnyo nga church zibuyambirako eyo gye ziba naye nga tewali nnyo church zijja ku ground naye ensangi zino nebaza Mukama nti kitandise okubaawo bannaffe bangi mu machachi bakolera eddala ekyo kyeyatutuma okukola mu mafya okulambula abalwadde okuliisa abayala abasibe n'ebirala weewaawo ansanso balaba naffe okusanga ssebo amanya gange bampita Mukisa Jacqueline aka Beloved nebaza Mukama okubeera mu kifo kino olwaleero era naawe nkwebaza ekisa Katonda kyakutaddeko okubanga okola omulimu ogw'amaanyi bwe guti weewaawo nkubye enkofiira webale kusiima tuddeko mbadde katankyuse n'eyange naye ne ngamba we naagikyusa ne mufaana ayinza ogamba mukopye naye weewaawo AGAPE musangibwawa AGAPE tusangibwa ku Martin Road naye nga tubadde tetunnafuna ofiisi yankalakkalira nti omuntu asobola okujja n'atusanga wano yesebo AGAPE kyaki kibiina ky'aberuminati ky'abalogo ky'abafande kibiina ky'abyabufuzi AGAPE tuyina engombe egamba nti we are blessed to bless twaweebwa omukisa tugabe ku mikisa ogwo buli muntu yonna gy'oli Katonda alina omukisa gwe yakuwa naye kiba kirungi nnyo omukisa ogwo n'ogukozesa okugasa abalala so tetuli kanisa ate tetuli kibiina kya byabufuzi naye tuddira ekyo Katonda kyaba atadde mu mikono gyaffe ekitono ekyo ne tugabanako n'abantu abalala nga Katonda aba atulungamizza si mu magezi gaffe naye Katonda yatulungamya okukola ekyo amiina bubadde ojja wano nze nno nkusanzeewo mbadde n'obuvunaanyizibwa bwenvaako emmotoka yo gipaakinzeewa kalina ayasikaali wakitozze naye leero naye abooluganda Yesu yeebazibwe okubeerawo omukisa teweetaaga kalina okubeerawo omukisa teweetaaga mmotoka teweetaaga kubeera na sikaali akuggulira luggi buli muntu nga bwensoose okugamba ayina omukisa naye kitwala mutima okulaba omukisa ogwo Katonda gwatadde mu mikono gyo n'osalawo ogugabane neki n'abalala abayinza buli muntu ku level w'oli olina omuntu ali wansi wa level yo eyandyetaaze okugabana ku eyo level yo naye obulamu abutwale mu maaso so kugaba teweetaaga kubanga gwamalayo ebyobugagga byakuyitirirako kyenyiza okukakasa ffe nga Bagaperians abasinga muffe tuli bangi tuli abantu bangi twegattanga tuli abantu bangi naye abaana ba AGAPE bavubuka mostly ate bavubuka abatalina mirimu gy'amaanyi si bagagga abamu bakyalina tebalina mirimu bakyabeera na maka g'abazadde baabwe naye kubanga balina omutima ogwo oguwulira nti waliyo amusinga okuba obubi talina nnyo naye ku katini ako kalina either akajje ku muzadde we oba abamu bakola obuli mulimu obwalejjaleja naye n'agamba mu kalimu ako kano kenfunye katwegatte tusobole okubaako gwe tugasa so tekikwetaagisa kubeera mugagga naye weetaaga omutima ogwo ogulumirirwa abalala awo Katonda waakusanga ng'omaze okurecognize ng'omukisa ogwo omutini gwe gw'oyita omutini n'ogugabana n'abalala n'alyoka akwongera era tukkiriza nga tukyagazibwa tukyagenda mu maaso kubanga tumaze okulaba omukisa ogwo Katonda gwatuwadde nga ffe
bwe nakuyisizaako olugalo ku mubiri gwo nabye nga ddala oli muddugavu. Bannaffe abasinga balowooza okuyamba kw'abazungu. Olina omuzungu akulya emabega afujirira AGAPE gw'olesa emabega, oba mulina abazungu mummwe munda nga mwekubyeko kiwi? Tetulina muzungu wadde n'ogu. Tetulina muzungu wadde n'omu. Mukikola mutya? Twegatta bwegasi, buli omu n'aleeta kyalina ne tusobola okuyimirirawo ku lw'abalala. Abazungu abo abantu babatunuulira nnyo nti omuzungu. Naye abazungu Katonda babulesinze lwa kubulesinga. So naffe ng'Abafirika singa tuvaayo ne tubulesinga ne tutadipendinga nnyo ku buyambi bw'abazungu. Obuyambi bw'abazungu bulungi naye ebiseera ebisinga bugirako obukwakkulizo naddala ng'omulembe guno gwe tulimu. Mugumanyi abazungu batuleeseemu emize biki. So bwe tunaarelayinga nnyo ku buyambi bw'abazungu n'obuwangwa bwaffe empisa zaffe ng'Abafirika tuzoonoona. Tugenda na kuva ku mulamu ogwa Katonda tutandika okugoberera ki? Abazungu. Naye Katonda alina omukisa gwakuwadde okusobola okukulaakulanya community yo, ogusobola okukulaakulanya omuntu yenna gw'olaba atali bulungi, ogusobola okukulaakulanya buli lw'ogaba ne Katonda akuddiza. Katonda akulaba olina kalina gy'ozimba mu ggulu. Amiina. Weewaawo tufune bulungi tetuvumirira abazungu na bannaffe babakkiririzaamu. Naye tuli wano okubalaga nti ebyokuyamba tebyasigalira abazungu bokka. Tubanakwaliddeko nnyo mmwe abalowooza nti waliwo ekiseera ekituufu olituukira oyambe. Nasanga munnange nga buli kadde buli kanaku ayiwa essowaani y'emmere oba essowaani z'emmere 3 kasasiro, naye ng'akyagamba nti Katonda bw'anampa obusobozi nja kuyamba. Ne mubuuza nti nene emmere gy'oyiwa bw'ogiteeka mu katifini n'okulosinga oluguudo luno olowooza tewali neyiba g'osobola giwa n'otandikirawo okuyambako? Okuyamba tekuliko kiseera, tekuliko ntandikwa era tekuliko kkomo. Gwe muganda we mwana wa Katonda ali eyo, nze nzikiriza nti ekisa Katonda kyeyawa abalala naawe yakikuwa. Lekerawo ettima, obukyayi n'okwerowoozaako. Nze nzikiriza nti olw'okwagala ensi eno yatondebwa era olw'ekigambo yanywezebwa. Era nze nzikiriza nti okwagala Katonda kyokka kyatubanja, ebirala byonna yatuwa bya bwereere. Nga bwe yayagala ensi eno n'agitukwasa, so naffe bw'atyo bwe yatutuma okwagala bannaffe. Era mbasekereddemu abalowooza nti olunaku olumu walijjawo malayika eyambadde emitwe 3 n'ebiwawaatiro ejje kulabikire nedda. Ffe yatugamba nti twanirize buli omu mwabo mwalijjira. Ffe baani abakyazaako abakyala ab'amaanyi bwe batyo? Ffe baani abakyazaako abaami ab'amaanyi bwe batyo? Mu kutyooboolebwa, mu kunyoomebwa, laba Katonda bw'atufudde ejjinja ery'omu nsonda. Bw'omwesiga tayiwa. Nze nzikiriza ntugenda kuyimirira wano ne mukwano guno tubambaatire ensi yonna n'okwagala, naye waggulu wa byonna tubulire enjiri y'okwagala era emyoyo mingi gikyuke. Naye era waggulu wa byonna tukuumire Katonda waffe mu ntebe mwatudde nga tayuuzibwa. Gyebaleko mami. Ale seba. Amanya bakuyitaani? Amanya bampitako Muhendo Robina. Olina omuzungu akulya emabega? Nedda seba. Kiki olina amamotoka ameka? Sirina wadde n'emu. Ebintu by'okuyamba bino byenyigiramu otya nga ddala naye tonnagula mmotoka? Nandibadde ndowooza nti sente zo ozitereka kamu kamu, ogule emmotoka, ozimbe amakalina, ebizimbe n'ebintu ebirala. Kiki ekikuyingiza mu bintu by'okuyamba? Twali twamanyira mu bantu bakulu bakadde n'abantu bali mu myaka gyabwe giwummula. Okuyamba tekuliiko nti oba nze ndina kinene nnyo oba ngaggawadde nnyo. Ky'olinako ekitono ky'osobola okugabanako ne munno gw'olaba nti ali bubi nnyo okusinga ku ggwe. Weewaawo. Yes seba. Mami gyebaleko? Kale seba. Gwe kyeyamaanyi waffe? Currently. Okugamba entebe oginywereddemu? Nywereddemu. Oba nedda teyugga. Oginywereddemu? Nywereddemu seba. Sasa okulaba kyeyamaanyi. Kale seba naffe okusanga. Okuyamba kitegeeza ki gy'oli? Okuyamba gyendi guba mutima. Tekyetaagisa kuba nti olina nnyo okusobola okuyamba atayina, kubanga naawe level gy'obaako obaako n'abantu ate b'osingako akatini. Kakati okuyamba okwo tekwetaagisa nti ate nina billions za ssente ku akawunti, nina kino naye omutima ogwo gwoba nagwo bwe guyamba abantu. Kakati nga ggwe bw'atandikawo ekintu kyo kino sisuubira nti walina kinene nnyo
naye olw'okuba nti oyina omutima oguyamba kyekino ekintu kyetulaba wano eno era kati ffe nga ba AGAPE twekuŋŋaanya. It's an online church, tugaye online church, twatandikira ku online lwakuba nti tukola meetings ne tusisinkana ne twemanya. Kyajja nga kwegamba twetaaga okuyamba, twalina okuyaayaana, buli omu ng'alina okuyaayaana agamba nandiyambyeko ntya ku muntu. Tetuyamba ntuyamba mu byansimbi zokka, oyinza okubaayo n'olugoye olwakulekawo, oyinza okubaayo akagatto k'otakyakozesa, n'ebyensimbi bw'oba ofunyeyo ensimbi entonotono. Kati ffe nga AGAPE twekuŋŋaanya nga grow. Wabaawo ekiriwo ntugambye omuntu ono tumuyambye tutya, kintu kino tukikoze tutya, era nga bwakugambye oli omukyala abasinga muffe mu AGAPE tetuyina mirimu gy'amaanyi giri awo, naye olw'okuba tulina omutima oguyamba akatono ke tuba nako buli omu n'agamba nze ndeeseeyo 1,000, nze ndeeseeyo 5, ne tukuŋŋaanya ne tubaako kye tukola. Weewaawo AGAPE olwaleero basazeewo bajje balyekokko naffe batubulyeko ekigambo basanyukireko wamu naffe. Abaana bano kikulu nnyo, abaana b'eggwanga kikulu nnyo, bazze nno okwongera ettaffaali kwezo empagi z'enkya ozinywereza mu Katonda ziraga omukwano n'okubalaga nti nedda tetulinga nga nnyanja omuntu alina kuba nga mugga. Ennyanja olw'omululu gwayo bagiwa buli kaseera naye tekkuta. Waliwo ne bwebimba n'emiraba gyetoolodde naye omuggo oguwa buli kaseera tewali lunaku lwe gulikalira oba tewali lunaku lwe guliyoola bantu. Kale mwana wa Katonda ali eyo baako ne kyoyiga. Papa gyebaleko ssebo. Kale ssebo. Ng'olabye n'engatto. Engatto munnange ejaterera. Era kati eteredde. Bakuyita ani? Amanya gange nze osinga Ivan. Osinga Ivan. Yes sir. Weewaawo wano olinawo omwana gw'ozaala? Asiriraawo mwana. Kiki ekikuwaliriza okujja ewantu wotayi kiki? Ekisinze okumpaliriza okujja nga bannange bwe bakugambye nti ffe ba AGAPE nga tetuli bubeezi nti AGAPE wabula kuliko n'ekigambo ekirala nti AGAPE BLSSERS ekitegeeza nti tulina okwagala okuwa omukisa y'ensonga lwaki tuzze. Weewaawo kakati ffe baani abalemesa Kristo okukola omulimu gwe, ffe baani abalemesa Mwoyo okukola omulimu gwe? Mbaagala nnyo, nsigadde nze Metani Club ng'oba Rwimasaamu bannange musituke ebifo nga bino bitegeeza kinene nnyo eri eggwanga lyaffe. Abaana abakuumirwa mu bifo bino ly'eggwanga ery'enkya bangi babyenyinyala, bangi babisuddewo, bangi babikonfuzinze, naye twebaza Mukama olw'eyo eŋŋano ejje ekipinga ng'ejja gye tuli naye tufulira ddala obugaati obw'ebbeeyi. Nejjako byonna ebitiibwa ebimpeerwa abantu b'ensi nga bagamba obuweereza buno weebale bubeezaawo, nedda n'embizza eri abo abatudduukirira ne basobozesa omulimu guno ogutambula. Bannaffe yemmwe eŋŋano we mutali tetusobola kubaawo, tosobola kuwaana nnyo kagaati ate n'okyawa eŋŋano, tekisoboka, kiba kya bulyake. Mbaagala nnyo kulwa Katonda n'ensi yange, mweraba.